Emyaka gigenda kuwera ebiri Solomon Kampala bukyanga atwanjulira munanga ate girlfriend we mwana muwala munanga ate Ellen bingenda okubeera nga nkolagako ko maaso awo Palaso kosate ne Coco Must Shine muganda wange bikyakutte munanga ate vibe ku social media King Saha naye munanga ate akyekoze mu makage wali munanga ate ennakawuka bampita Jaminati nsinziza ku Jaminati Yugi wabula ntandise munanga ate ne mutabani wa Bobby Wine kakati nno mutabani we munnange gigenda kuwera emyaka ebiri bukyanga Solomon Kampala avaayo ku mitimbagano gye n'akakasa nti nno munnange ate yono girlfriend we so nga boogezaako okulaba ebifaananyi ebibadde munnange ate bikutte akati ku social media bibadde biraga kiyite recapture y'omu mwezi omwezi nga bwe gwatambudde jjukira nti nno tuli munanga ate mu mwezi gwa 8 so omwezi guli oguwedde basobodde munanga ate okuŋŋaanya nga boogezaako okulaba ebimu byengezaako okulaga ebifaananyi eby'enjawulo mwana muwala munanga ate Helen kwosaate ne Solomon Kampala waawo munanga ate kyabadde so amazing mu bifaananyi eby'enjawulo nga bali mutulaga munanga ate wali emitala w'amayanja munnange love bweti munanga ate bwenyuma love kintu kiwooma kakati nno Solomon Kampala bwatyo munanga ate ne girlfriend we bambi bagezezaako munanga ate otulaga nga bw'olabye munanga ate mu bifaananyi ebyo Solomon Kampala kosa munanga ate ne girlfriend we wabula nga ate ye daddy ajaali wali munanga ate mitala w'amayanja okubeera nga akyakwasaganya munanga ate emirimu gye mpola mpola jjukira nti nno nakugamba nti nja kubeera nga nkuwa update yonna munanga ate enaatambula eside eyo era nga wenkoledde vidiyo eno Bobby Wine yakamala munanga ate okuvaayo n'agamba nti nno essaawa yonna munanga ate agenda kubeera nga adda munanga ate mu Uganda so nga nkongeddeyoko omuyimbi Palaso munanga ate ne Coco Must Shine Palaso yakamala okuvaayo n'ayirizinga oluyimba lwe munanga ate nteredde era nga oluyimba luno bakozeemuko challenges ez'enjawulo bakoze munanga ate kye bayita challenge abantu munanga ate ne basobola okumanya wali nga bwe kitambula eside eyo so Palaso bwate munanga ate n'oluyimba luno era nga babadde mu kuzinamuko mazina muganda wange kibadde kikambwe mwana muwala Coco munanga ate agonda ekiwato bannange kyekibadde munanga ate mu comment section mu katambi kano aka Coco munanga ate ne Palaso kabadde kali mu kutambula ku mukutu munanga ate ogwa TikTok so nga nkongeddeyoko omuyimbi munanga ate King Saha wabula nga boogezaako munanga ate okulaba abadde munanga ate ku byakulya omuyimbi King Saha abadde munanga ate ne byakakasa abadde ali mu ggambo wano nti nno ye si muntu wa butto era kasita omuwa akamere nga kano n'oteekako kedo wali wonna nga boogezaako munnanga ate okubiraba bambi awoomerwa munnanga ate ebyensusso muli eyo mwekatira butto batuniddeko abekatira butto nga gwe toyinza kulekya misana nga tebasiise osooka kusena kubi mukungulu linda nagana tubagaliza ekyemisana ekirungi nze nkitandise anti mundaba lidde kamonge lidde kuji lidde kobakedo munda mulimu nemicaku bulungo bwabachina akaita micaku yadde nno mbagaza esande mungi
omuyimbi munnange ate King Saha bwe mukyekinzeekoko mu katambi ako. Kye njagala okutegeeza nti obutasubwa munnange ate update yonna making sure nti nno osubscribinga, ebisigadde tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze.